olunaku olwaleero mu programu yaffe Kalabalaba tugendagenda mu ggwanga erya Bungereza. Okwosa enkya Bungereza eyolekedde akatuubagiro mu byobufuzi akakyaludde okubaawo. Vaawo mpite wayolekedde okuva mu ebyo ebinaabeera mu Paalamenti ya Bungereza ku Lwokusatu asuubirwa okubeera nga muzibu, era abawandiisi bangi bagamba nti ekisuubirwa okubaawo kikyaludde okubeerawo mu kye bayita modern British history, nti mu byafaayo ebya Bungereza mu myaka emingi egiyise kikyaludde okubaawo akatuubagiro ke bawerekedde, kubanga ku lunaku olwokubiri okwosa enkya Paalamenti ya Bungereza lwegenda okuba akalulu ku nteekateeka oba ekkubo May Ssaabaminisita wa Bungereza lyayagala Bungereza ekwate ng'eva mu European Union. Ekyokuvaayo ekyo Bangereza bwe bakisalawo edda emyaka 2 n'ekitundu egiyise, naye ekkubo lye balina okukwata nga bavaayo ekyo kya Ssaabaminisita. Kati ekkubo lye yayanjula mu Paalamenti ya Bungereza lisalwawo ku lunaku olwokubiri lwe bagenda oddikubako akalulu, naye ng'okuteebereza kungi kulaga nti obululu Theresa May yandibanga tabulina. Kati ebibuuzo bingi awo, singa bamukuba ku lwokubiri kyekiddako, kubanga ebintu bingi byayisemu omwaka oguwedde. Singa abadde Ssaabaminisita mulala mu Bungereza yandibadde yalekulira dda, naye Theresa May akolaga nti si yoyo omwangu okugenda ne bwe yesanga mu kusoomoozebwa okuzibu. N'olwekyo kyekirwaki vaawo mpitewo asuubirwa ku lunaku olwokubiri n'ennaku ezinaddirira ayolekedde okubeera ow'omutawaana ku ludda olw'ebyobufuzi mu ggwanga erya Bungereza. Era olw'obukulu bw'ensonga eno ampuliriza, olunaku olwaleero luno lwennyini mu lupapula lw'amawulire olw'Obungereza lwe bayita Sunday Express, Theresa May awandiise ekirowoozo kye bayita opinion article mu lupapula luno ng'ayongera okukubiriza ababaka ba Paalamenti ya Bungereza eyitibwa British House of Commons okulonda bawagira enteekateeka ye ku lwokubiri, era n'abaga nti singa tebagiwagira bakimanye nti Bungereza egenda kubeera mu katyabaga akatoogerekeka. Mu kiwandiiko kye Theresa May agamba nti kyekiseera bannabyabufuzi mu Bungereza bave mu mizannyo bakole ekyo ekigasa eggwanga lyabwe, era n'aga nti Paalamenti esaanye okussa ekitiibwa mu ddoboozi ly'abantu. Mu mwaka gwa 2016 Bungereza yalonda kuva mu European Union. Kati Theresa May agamba nti obanga ekyo abantu kye baasalawo kikakata ku babaka mu Paalamenti ya Bungereza okukiteeka mu nkola. May era mu kiwandiiko kye kino agamba nti okusoomoozebwa kwe yeesanzeemu nti omukulembeze w'oludda oluvuganya gavumenti olwaleero gw'alina mu Paalamenti nga yakulembera Labour Party Jeremy Corbyn, aga nti ekizibu ky'alina ne Jeremy Corbyn muntu ayagala okuzannya emizannyo gy'ebyobufuzi buli kaseera, nga ne mu kiseera munnabyabufuzi we yandibadde nga ayina kusoosa nsonga nkulu eri eggwanga, ye Jeremy Corbyn ateekawo byabufuzi. Naga nti kwe kusoomoozebwa kw'alina kyekirwaki ne ku nsonga eno balemeddwa okutuuka ku kukkaanya myaka 2 n'ekitundu egiyise. Naga nti kwe kusoomoozebwa kunene, wabula naga nti baabalonzi tabanenya, kubanga bwe baabayita okujja mu kalulu ak'ekikungu baatuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe ne bajja mu bungi ne basalawo kye baasalawo nga kyakuva mu European Union. N'olwekyo bw'abadde awumbawumba n'akubiriza ababaka mu Paalamenti ya Bungereza nti kaakati bo bannansi ba Bungereza oluwalo olwabwe baalumaliriza, kati olusigadde lwammwe, ate nga kye mulina okukola kiri kimu, kuteeka mu nkola Abangereza kye baasalawo. Naga nti bwe yaddayo n'ategeka akalulu akapya, kubanga gavumenti yagiyiwa omwaka oguwedde n'ayita okulonda okupya, May mu kiwandiiko kinaga nti mu kulonda okwo ababaka 80 ku buli 100 abadda mu Paalamenti ya Bungereza oba bali mu gavumenti oba bali ku ludda oluvuganya gavumenti baasuubiza Abangereza nti baakuteeka mu nkola ebyo byasalibwawo mu referendum. Naga nti n'olwekyo kijja kuba kibi ku lwokubiri ate ababaka be bamu okulemesa ekyokuva mu European Union. N'olwekyo naga nti muve mu mizannyo tudde ku nsonga ezigenda okugasa eggwanga erya Bungereza. Kakati ekyo kirowoozo kya Theresa May, era ekirowoozo kyekivuddeko n'omuntu omukulu ogw'olupapula luno, si mbeera ya bulijjo. Opinion article eri munda mu lupapula luno olwa Sunday Express olwaleero, naye n'omutu ogw'egguliro olwaleero mu lupapula luno olwa Sunday Express gwetooloolera
ku kirowoozo kya Theresa May era omutwe babadde baguwandiika bagambye nti May agambye Abangereza nti bayina kukusalawo ku bintu bibiri kuwagira nteekateeka ye oba bave mu European Union nga tebayina deal muwagira nteekateeka yange oba no deal gwe mutwe ogwa Sunday Express munda ate n'osangayo ekirowoozo ky'omukunganya kugamba si kirowoozo kya mukunganya wabula ekirowoozo kya Theresa May kati mu ndowooza ye opinion article Sunday Express mwejje eggulire lyayo ekkulu amawulire amalira ag'amaanyi mu Bungereza nago wano wegeetoolooledde kubanga eno nsonga nkulu nnyo eri Bungereza olupapula olwa Sunday Telegraph luwandiise nti omutwe omukulu nti ekibiina ekya Conservative Party kyandyabulukukamu olw'ensonga za Bungereza okuva mu European Union ku lunaku olwokubiri oyo Sunday Telegraph olupapula oluyitibwa The Mail lwo ne luwandiika nti Theresa May yandikakibwa oba yandigobwa ku bwa Ssaabaminisita ku lwokusatu akalulu kasita kanaakubwa ne kamumegga ku lunaku olwokubiri olwo lwe lupapula oluyitibwa The Mail so nga olupapula oluyitibwa The Observer olw'Ebungereza lugamba nti Labour Party yakuleeta ekiteeso ekijja obwesige mu gavumenti ya Theresa May olwo olupapula olwa The Observer olupapula olw'amaanyi mu Bungereza oluyitibwa Sunday Times lwo ne lugamba nti yali katikkiro wa Bungereza oba yali Ssaabaminisita wa Bungereza Sir John Major ng'ate naye munasipi agamba nti Theresa May ateekwa buteekwa okuyimiriza enteekateeka ey'okuva mu European Union ategeke akalulu k'ekikunga akalala John Major ng'ate naye munasipi ate ng'era yaliko mu office May mwali agamba nti May ekyokukola ekyobuvunaanyizibwa kyalina okukola kiri kimu bino byonna kubiyimiriza ng'olwokubiri terunatuuka kitegeeza alina olunaku lwankya abiyimirize n'akalulu kalimu ekkubwa ku lunaku olwokubiri ayongezeeyo ekiseera kubanga balina endowooza eyo balowooza nti buli kiseera lwe kyeyongerayo maaso Bungereza ejja kufuna enkyukakyuka mu ndowooza abasinga okuwagira ekyokwongezaayo enteekateeka ya Bungereza okuva mu EU beebo abataagalira ddala Bungereza kuva mu European Union n'olwekyo balowooza nti buli lunaku lwe beeyongera nga bakyali mu EU kyongera okubawa amagezi ku kiki ekiyina okukolebwa n'olwekyo olaba obukulu bw'ensonga eno nti empapula zonna enkulu Bungereza olwaleero ku lunaku luno olwa Sande awo wezeetoolooledde olw'akalulu akagenda okukubwa mu Paalamenti ya Bungereza ku lunaku olwokubiri ampuliriza nga bwe nkunyonnyodde bino byonna byatandika 23 June 2016 Abangereza lwe bakuba akalulu ak'ekikungo okusalawo okuva mu European Union oba okusigalayo abantu 52 ku buli 100 ne balonda kuvaayo 48 ku buli 100 be bagamba nti basigaleyo kitegeeza nti baali bameggeddwa era oluvannyuma lw'akalulu ake yali Ssaabaminisita David Cameron yalekulira olw'ensonga nti yali awagira kusigala mu European Union wabula omu ku baminisita be Theresa May yali minisita w'ensonga ez'omunda ne yeesowolayo n'avuganya munda mu sipi era n'awangula n'afuuka Ssaabaminisita wa Bungereza yadde yali wamu ne Cameroon mu kuwagira ekyokusigala mu EU yasuubiza Abangereza nti kye mulonze kingenda okuteeka mu nkola era kyalemeddeko n'okutuusa ku ssaawa envannyuma bamusabye ateeketeeka akalulu k'ekikunga akalala okulonda kunaagira akwongezaayo n'ebirala May aggumiza kimu nti okulonda kubeerewo ate Bungereza erina okuva mu EU n'ekirowoozo ky'entandikiddeko ekya Sunday Express Theresa May kyaggumiza olwaleero nti tuyina kuva mu European Union kubanga abantu ekyo kye baalonda kakati ku nkomerero y'omwaka oguwedde Theresa May lwe yabaga enteekateeka ennambulukufu gy'ayagala okugoberera mu kuva mu mukago gwa Bulaaya enteekateeka eno eriko emiko 585 era n'ajanjula mu lukiiko lw'abaminisita bw'emala okuyita mu lukiiko lw'abaminisita n'agitwala mu mukago ogwa Bulaaya nayo neeyita kati akakkulizo keesigazza keeka olwokubiri okwosa enkya bw'eyita awo Bungereza mu butongole beetandise ekkubo ery'okuva mu European Union bwegwa bwetayitawo ku lwokubiri vaawo mpitewo agenda kubawa amaanyi era kizibu ku ffenna ne mu Bungereza kati kabe Theresa May kizibu kati okumanya ki ekinaddirira singa enteekateeka ye neegobwa ku lunaku olwokubiri
teri amanyi era bw'osoma ebiwandiiko byonna mu Bungereza olaba omuzungu kyayita uncertainty. Teri amanyi kituufu kiddako oluvannyuma lw'olunaku olwokubiri. N'olwekyo nkugambye nti ku nkomerero y'omwaka oguwedde Theresa May n'abaga enteekateeka ye n'eyita mu lukiiko lw'abaminisita n'eyita ne mu paalamenti y'omukago gwa Bulaaya. Kaakati n'ekomawo mu paalamenti ya Bungereza eyina kubwako kalulu ku lunaku olwokubiri. Nja tutunuulire ebimu ku bikulu ebigirimu. Ekimu ku biri mu nteekateeka eno ey'emiko egisoba mu 15 Bungereza erambika ensimbi z'ejja okusasula ng'engasi ng'evudde mu European Union era nega nti neyeeyama okusasula obuwumbi bwa pawundi za Bungereza 39. Ensimbi zino zaaliko vaawo mpitewo okuvira ddala eri ku ntandikwa ng'abamu ku Bangereza nga Boris Johnson yali minisita mu gavumenti ya Bungereza nga baga nti tewali na nsimbi ze beetaaga kuwa European Union. So nga ne European Union ensimbi ze yali yagala zaali zisoba mu buwumbi 6. Wabula oluvannyuma lw'okuteesa myaka gino 2 n'ekitundu egiyise kwe kutuuka ku ezo. Katudde. Kinana mwinda katonyeze 9.2 FM. Firebons ne Golden Band babano musisinkano de kabusa. Oweri mwana atamya kuwabiri Saturday nga 26 January gatukulawo ekifama tendo Zebra Sport ekiramu maso g'eggomolola. Firebons bakuzanyira omuzannyo gwabwe ogw'ekyasa ibohoba okugeza abantu obwama olw'okusana nga 27 bakiridde Lugazi mu kisaawe kya Meta. Olwo batukubiriza tukeereko anti batandikirawo olwo nga 18 balitandikira Kayunga mu kati k'omu nga 19 Leisure Park Entebbe mu Kitoro nga 2 George Zemuraga wonna tuyingirira mutwalo mu nsisinkano ya Golden Band ne ba Ebons. Empologome bbiri mu kuzanya katama wa TV ne stage nate zisisikanye mu rawundi ey'okubiri bakayibira Dramakters ne ba Ebons mu muzannyo dekabusa Saturday nga 12 ne Sunday nga 13 ku Theatre La Bonita endageza ekiro n'okuyingira emitwalo 2 kitundu VIP emitwalo 3 Andrew Bernard Kibuka Charles James Kubuge Lady Aisha Kachapizo n'abalala ba Ebons bakulemera Dr. Bosa Barnabas Petra Sara Semagonja n'abalala ate nga bonna beewera tosuwa Ebons ne bakayimbira nga bolekeddwa akabayimbi omuli Chosen Becky Just Ted and Anita Boss mu muzannyo gw'abakayimbira Dramakters ne ba Ebons ebitegekeddwa Abitex Promotions. Teteunsa abantu baduse miliyo emirala badda mu boda lwa Yamaha Crest Kalaso kuli temu ovuga kilomita 13 oyiro wadde bala bakyusiza mu wiki gwokyusiza mu myezi 2 pikipiki ngumu eggumira ku ttaka suspension ngumu okukamala ate ng'egula ssente ensaamusaamu omuto muwanvu mugazi olina bw'olinnyako kaliya kweri okumanya ebisingawo genda ku Yamaha Center mu kibuga wakati oba wali ebbanda mu Ndeeba oba ku matabi gaffe amalala g'etoloola eggwanga tukubire ku ssimu 0704 42 ye Yamaha Crest Rev Kalaso. Omuwolezo gwa CBS Sports agutuuse n'ebinnonogo by'enkulaakulana ekyeya kyakukosa obusaanyi bukuli bubi oba obutale bw'ebintu byo tebulabika jangu ewankolokoko omwaka guno okufuna okuwabulwa okuva mu bakugu tutaddewo Animal and Plant Clinics munabuuliza ebibuuzo byonna ebikulemesa ennunda n'ennima ereeta amagoba jangu olabe epampu ezifuuyira ennimiro mu kyeya ate oweebwe n'amagezi ku kukuŋŋaanya mukoka omukozese mu kyeya omuwolezo gwa CBS Sports agutuuse n'ebinnonogo by'enkulaakulana mu kisaawe ewankolokoko gutegekebwa Kyabasa Famma nga guwagiddwa MTK Big Pig CBS Events wamu ne BBS Telefina. Olulinnya ekigere ky'ekisooka mu Mpoma Junior School and Kindergarten otegeererawo obugumu bw'omusingi okunaazimbirwa ebiseera by'omwana wo eby'omu maaso. Mpoma Junior School and Kindergarten tukwasa omwana wo tusangibwa ku Bugerere Road okulira na Mpoma Royal College essimu nooti 3 10 74 2 oba nooti 75 38 11 66. Lady Tita tusako kubinuka Masejjere concert nga lumu February ali kalenda makindi eshinza omutwalo gumu nga 2 February Kalisizo Sport Highway M15 nga 3 February Highway Totale Masaka olunga 14 February ku Valentine's Day ali Cruise Gardens ekyengera shinza omutwalo gumu abayimbi benne bonna ne bajja buleeta obwana bu nzatakula tips tambini na Masejjere kubinuka Masejjere concert ewagiddwa Kyabasa Famma BBS Telefina JJ Sounds Club Tavern Kick Nescale Powder Bakalas Restaurant Big Booster Bulamu Mixed Farm kubinuka Masejjere concert Oli ku Manduso
oli wakati mu program kalabalaba ng'ekutuusibwako MTK Uganda Limited abalina obumanyirivu obusukka myaka 48 mu kukola eddagala ly'abantu ebirime n'ebisolo basangibwa ku MTK Building ku Nassa Road ne Nile Fishing Company abakutuusaako yinjini z'amaato ez'omulembe ne pikipiki za Yamaha. Atuwuliriza omulungi tukyali ffenna mu program kalabalaba tulina aba Nile Fishing Company abakuleetera pikipiki ey'ebyewuunyo kalaso ne yinjini z'amaato empangazi. Pikipiki eyo twongera okukubiriza okugyekwata mu mwaka guno mpya naddala gwe omuvuzi wa bodaboda olw'engeri gyekekerezaamu amafuta ne gyekekerezaamu oil. Ate nga balina n'enteekateeka mw'osobola okuyita ne weewola ensimbi n'ogula pikipiki eyo otereka mpola mpola ssente okutuusa bw'oweza emitwalo 80 bw'otuuka ku ezo okkirizibwa okwewola n'ogula pikipiki. Bakolagana ne zi banks okuli Centenary Posta n'endala. Bw'otuuka mu ba agents ba Nile Fishing Company bajja kukulagirira bulungi. Bw'ofuna ensimbi tobuzaabuzibwa nti ate waliwo pikipiki endala eyeefaananyiriza kalaso. Gula kalaso yeefaanana yokka esobola okukyusa obulamu bwo mu mwaka guno mpya 2019. Bo aba Glorious Kindergarten and Primary School e Masanafu mu Lubaga Division beegulidde erinnya mu kusomesa amagezi ag'omu mutwe eby'emikono kono okutumbula ebitone by'abaana ebisulo bya mulembe nnyo. Ate abava ewaka balina emmotoka ezinoona abaana ku miwendo egy'okutegeeragana. Abaana baliisibwa bulungi nnyo bakiise balanced diet era ebikozesebwa mu kibiina omuyizi abifuna ku ssomero ku bwereere. Okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso ku ssomero buli lunaku okuva ku nursery okutuuka ku P6 birangiddwa management ya Glorious Kindergarten and Primary School e Masanafu mu Lubaga Division. Kakati osobola kuba ku simu zino okumanya ebisinga 0702 60 7220 oba 0772 90 7220. N'olwekyo essimu y'emu ku Airtel oba Walidi ne ku MTN 0702 60 7220 otwaleyo omwana wo ayige afune ebyokusoma ebijjudde. Nyongera okubebaza abatuwuliza obaka bwammwe muweereza bungi ddala obwongere tukakasa nti gye muli mutuwuliriza. Kanso Yusufu Nsibambi ne bannamawokota mwenna mwebale okuwuliriza obaka bwammwe tubweyanziza nnyo. Eugene Semakulu okuva mu kitongole ekinoonyereza ekya Accord aga nti Brexit was a non-starter from the beginning. The Brexiteers sold hot air and have since abandoned the ship. A new referendum is the way out. Ono yaga nti alaba kalulu ka kikungo ke kajja okutaasa Abangereza bakaddemu. Eugene Semakulu yiye ndowooza ye. Rashid Sekindi aga nti oba abantu bwe baali balonda mu referendum baakyamuukirira ne bamala gava mu European Union naye oluvannyuma baka kye baalabanga yali nsobi. Rashid Sekindi kwe kulowooza kwabwe era n'abantu nga John Major naye ye ndowooza ye John Major yali ssaabaminisita wa Bungereza ate nga munasipi. Agamba Theresa May yazamugamba enfunda eziwera ng'oggyeko n'ekiwandiiko kyawandiisa olwaliro mu mawulire amugaa nti abantu bwe tubawa omukisa bayinza okulonda ebyawukana ku bye baalonda mu 2016. N'olwekyo tuddeyo mu kalulu ak'ekikungo era waliwo ekisinde eky'amaanyi mu Bungereza kye baayise the final say. Abo balowooza nti akalulu ak'ekikungo akalala ke kasobola okutaasa embeera. Makolo Kavumaga nti mbuuza obwakabaka bwa Bungereza bugamba ki? Ndaba nga May ali over stressed. Obwakabaka bwa Bungereza ensonga z'ebyobufuzi tebabiyingiramu ebyokusika omuguwa bwe batyo bwe bafaanana era kye kibatambuziza bwe batyo nga constitutional monarchy okumala ebbanga ddene. Kubanga waliwo ekiseera ekyaba Puritans abajjawo obwakabaka obwo bwe baali babuzaawo ne babaga enkola ng'obwakabaka bwa Bungereza tebuyingira mu byobufuzi ebyo ebyokusika omuguwa. N'olwekyo ye n'abakyala wa Bungereza alinze bannabyabufuzi n'abantu ba Bungereza kye banaasalawo. Bannansi ba Bungereza baasalawo kati alinze okulaba bo bannabyabufuzi ki kye basalawo ku nsonga eno. N'olwekyo tosuubira n'abakyala wa Bungereza kufulumya statement ya byabufuzi. Makolo Kavuma. Meya Kalema Basamulekere ali Katabi naga nti webale kuweereza naye Bungereza ekintu kireka kijizitoyeeko nze ngamba bagende mu kalulu k'ekikungo akalala kubanga ekyasooka kirabika baakikola mu nsobi. Meya Basamulekere Kalema okuva eri Katabi mu ntebe okwo kwe kuteesa kwe.
obubaka bwammwe kanjira mbukomyawo ate njira nzira we twagendedde mu kuwummula mpuliriza mbadde nkunyonyoddeko emu ku nsonga enkulu eziri mu kiwandiiko kya Theresa May ekigenda okubwako akalulu ku lunaku olwokubiri. Emu ku ensonga endala ekwatagana ku ddembe ly'Abangereza abali mawanga amalala mu European Union singa Bungereza eva mu EU n'eddembe ly'abannansi bali abalala abava mawanga ga EU nga basangibwa Bungereza olwaleero. Kakati eyo nsonga eyogerwako bulungi era nekiragibwa nti abanaasangibwayo Bungereza weenaakutukirako eddembe lyabwe lijja kusigala lisibwamu ekitiibwa era ne famire zaabwe zijja kuba za ddembe okubeegattako. Abali e Bungereza naye nga bava mawanga amalala bajja kusigala e Bungereza bakakalabya emirimu n'Abangereza abali mawanga amalala basigaleyo. Eyo emu ku nsonga enkulu eziri mu kiwandiiko kya Theresa May. Ensonga endala ekwata ku nsalo wakati w'ekitundu ekya Northern Ireland n'eggwanga eriyotongodde liyitibwa Republic of Ireland. Kakati Northern Ireland kyekimu ku bitundu ebina ebikola obwakabaka bw'Obungereza obwa United Kingdom. N'olwekyo mu ntegeeragano eno Theresa May gye yatukako ne EU ensalo ezo zijja kusigala nga nzigule mu bbanga eggere. Abantu awo n'ebyamaguzi byetaayi bakikazizaako backstop abagoberera ensonga zino eza Brexit. Kati backstop eno ereese obuzibu. Abalonda okuva mu EU bagamba nti ne bwe banaavaayo naye nga kawaayirako weekali nti ensalo ziri zisigale nga nzigule bajja kuba nga abasigadde mu European Union. So ensonga eno evuddeko vaawo mpitewo. So nga mu nteekateeka ya May yasooka mu mwezi ogw'omusanvu ako bw'ataakateekamu ate EU kwe yasinziira okugoba ekiteeso kye wamu n'ensonga endala. N'olwekyo backstop evuddeko obuzibu bungi nnyo mu paalamenti ya Bungereza n'eri mu mukago ogwa Bulaaya. Kakati ekirala ekikkaanyizibwako mu nteekateeka ya Theresa May eno ey'okubwako akalulu ly'ebbanga lye bayise transition period. Nti Bungereza singa eva mu EU nga 29 March waliwo emyezi emirala 21 egiweereddwa Bungereza okusigala ng'ekyali mu nkolagano obufumbo busatulukuka empola mpola. Kitegeeza nti ne bw'enaavaayo nga 29 omwezi ogwokusatu amateeka ga EU tegajja kulekerawo okukola Bungereza mbagirawo. Obufumbo obusatulukuka bwe buti okukosebwa kuba kw'amaanyi ku njuyi zombi. N'olwekyo bakkaanyiza nti emyezi 21 gibeerewo nga gya transition period mu kutegeeragana kuno. Kitegeeza nti Bungereza bwevaayo nga 29 March 2019 amateeka gajja kusigala nga gakola oba buli kintu kijja kusigala nga bwe kibadde okutuusa nga 31 December 2020. Transition period kyetegeeza nti ne bwe banaagamba nti tuvuddeyo nga 29 March buli kintu kijja kusigala nga kikola nga bwe kibadde okutuusa nga 31 December 2020. Kati ebyo bimu ku bikulu ebiri mu nteekateeka ya May egenda okubwako akalulu ku lunaku olwokubiri. Ampuliriza wakati mu ebyo njagala nkuzzeeko emabega katono tulabe omwaka 2018 bwe gubadde ku nsonga eno eya Brexit kubanga gubaddemu vaawo mpitewo w'amaanyi. Theresa May tafunyeeko kuwummula mu mwaka guno gwe tukubye amabega olw'ensonga zino eza Brexit era ndowooza mbyafaayo bajja mwogerako nga Brexit Prime Minister. Tafunye na maanyi kukola kintu kirala bukyanga ajja kubwa Ssaaba Minisita. Ye ebbanga lye lyonna ensonga esinze obukulu ebadde ku mmeeza ye buli lunaku na buli kiro ebadde ya Brexit. 2018 mwezi ogwokusatu nnaku za mwezi nga 19 baatandika bulungi ku nsonga eno kubanga bonna bannabyabufuzi bakkaanya ku transition period enaafaanana etya ey'emyezi gino 21 kyekirwaki olaba nti yo teriiko na kusika muguwa. Bwe yagirambise mu kiwandiiko kye ky'emiko 15 teriiko kusika muguwa ku njuyi zombi kubanga kino baakikkaanyako nga bannabyabufuzi ku njuyi zombi mu mwezi ogwokusatu omwaka oguwedde. Ebbugumu bwe ligenda lyeyongera ku nsonga zino eza Brexit nga 23 June omwaka oguwedde abantu abasoba mu 10,000 nga beegatira mu kisinde ekya People's Vote ne beekalakasa mu Bungereza nga bawakanya ekya Bungereza okuva mu European Union. Abantu abasoba mu 10,000 okwo okwekalakasa si kutono. Kakati nga 6 July Theresa May n'ayita olukiiko lw'abaminisita yalutuuza mu maka ge ag'omu kyalo okubaga enteekateeka eyasooka gye yalina okukozesa okuva mu European Union efaanaganako n'eno kati egenda okubwako akalulu. Enteekateeka eyo yayitamu
era abaminisita abasinga obungi ne bagiwagira. Wabula bwe mala okuyitamu ababaali tebakkaanya nayo ne balekulira ng'olukiiko olwo lwakaggwa olw'abaminisita Theresa May lwe yatuuza makaage ag'omu kyalo. Kakati abamu ku abo balekulira mwalimu David Davis, minisita yennyini avunaanyizibwa ku nsonga ez'okuva mu EU mu kiseera ekyo. N'olwekyo lyali konde ly'amaanyi nti omuntu alina okukulemberamu ensonga ezo ez'okuva mu European Union ate ye yalekulira ng'awakanya Theresa May kye yali ayisiza mu cabinet. Teyalekulira yekka, n'omumyuka we Steve Baker naye n'alekulira nga naye takkaanya na nsonga ezo, tagenda kukulembera mu bintu byatakkaanya nabyo. Omulala eyalekulira ng'olukiiko lwakaggwa ye Boris Johnson. Boris Johnson yali minisita w'ensonga ez'amawanga amalala. Munnabyafuzi mugundiivu, yaliko ne meeya w'ekibuga London, era nga omusajja ono y'omu ku abo abaakulembera campaign ey'okuva mu European Union. Ye ne minisita omulala Mike Gavanaval baali mu gavumenti ya Cameroon, naye mu kalulu ak'ekikungo mu 2016 ne baawukana ne mukama waabwe Ssaabaminisita. Bo ne bagamba yadde oli mukama waffe era tuli mu gavumenti yo, nga gwe wagira kusigala mu EU, ffe tuwagira kuva mu European Union, era abawagira okuva mu European Union be baali abawanguzi. Kakati Johnson yali asuubirwa nti ajja kwesobola yavuganya ku Ssaabaminisita okkakkana ng'agaanye okuvuganya. Kakati Theresa May waayitiramu, naye jjukira ye nga yali awagira kusigala mu European Union. Kakati Johnson May bw'akomawo bw'ajja kuba Ssaabaminisita era addamu n'amulonda namu obwa minisita obw'ensonga ez'amawanga amalala. Kakati alekulira ku olwo mwezi ogw'omusanvu. Minisita omulala eyalekulira ye Guto Beb, eyali minisita omubeezi ow'ensonga ez'ebyokwerinda, nga bano bonna abana ensonga enkulu yabaleetera okulekulira kubanga baali tebakkaanya na nteekateeka ya Theresa May. Mu mbeera eya bulijjo mbagaye nti Theresa May si minisita wa bulijjo. Mu mbeera eya bulijjo baminisita bano okuva mu gavumenti yo ku nsonga enkulu bweti ate nga n'abalekulidde be babadde bakwatibwako obutereevu. Theresa May yali alekulira naye yagaana, n'aga nti nkakasa nti ndi ku mulamwa era n'asigala ku bwa Ssaabaminisita. Ng'amateeka bwe gali, enteekateeka eyo yalina okugitwala mu European Union, nabo bagiyise. Yagitwalayo mwezi gwa mwenda kubanga yali akyetaaga okufuna obuwagizi obuweerako mu Bungereza kye bayita consensus nga tannabagenda mu European Union oluvannyuma lw'abaminisita be okulekulira. N'olwekyo kyatwala akabanga. Bw'abituusa mu European Union byonna byagobwa era ne wabeerawo n'okuwanyisiganya ebisongovu kw'amaanyi wakati wa gavumenti ya Bungereza n'omukago gwa Bulaaya. Ekyo bwe kigwa butaka yalina okukomawo awaka ataddemu ateeketeeke bupya enteekateeka endala. Wakati mu ebyo abawakanya okuva mu EU bwe baalaba ebivudde mu European Union ne baddamu ne bateekateeka okwekalakaasa okulala. Njogera ku kisinde ekya People's Vote. Emabega eri beekalakaasa emitwalo 10, kati ku mulundi guno mu Okitoba nga 2 beekalakaasa emitwalo egisoba mu 7 ku nguudo ez'enjawulo mu masekati g'ekibuga London. Ku luno ne bongera n'okukigumiza nti tebawakanya buwakanya kuva mu EU, wabula baagala n'akalulu ak'ekikungo akapya 2 Okitoba 2018 okwekalakaasa kwali kw'amaanyi bwe kutyo. Theresa May tekyamulobera kuddamu kutuula n'abaminisita be era nga 14 Novemba ne bavaayo n'enteekateeka empya gy'oyinza okuyita draft withdrawal agreement and political declaration ya miko 585. Enteekateeka eno yaggwa bulungi mu lukiiko lw'abaminisita era neeyitawo. Wabula bwe mala okuyitawo baminisita abawera ne balekulira ng'era bano bafaanaganako nabali abaasooka okulekulira mu gw'omusanvu nga nabo bagamba nabo enteekateeka eno tebakkaanya nayo. Abalekulira mulimu Dominic Raab eyali avunaanyizibwa ku nsonga eza Bungereza okuva mu EU. Ampuliriza onojjukira nti mu gw'omusanvu era yasooka okulekulira David Davis yali avunaanyizibwa ku nsonga za Brexit, Bungereza kuva mu EU. Kati ne ku mulundi guno era asooka okulekulira ye Dominic Raab eyadda mu kifo kya David Davis. Kitegeeza nti mu bbanga lya myezi ng'esatu ministry eno ekyusizza baminisita ab'enjawulo. Omulala eyalekulira ye Suella Braverman, ono yali omumyuka wa Dominic Raab. Ono ne yeegattibwako Esther McCavey, minisita yali avunaanyizibwa ku by'emirimu n'ensako z'abakozi ba gavumenti,
Minisita omulala eyalekulira ye Shailesh Vara, Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'ekitundu ekya Northern Ireland, ne Joe Johnson, Minisita avunaanyizibwa ku by'entambula. Ono Joe Johnson muganda wa Boris Johnson eyasooka okulekulira mu Gw'omusanvu, kitaabwe y'omu, nyaabwe y'omu. Naye mu kalulu ak'ekikungu abakulu bano ababiri baayawukana. Joe Johnson yali awagira kusigala mu EU kusinziira ku constituency gy'akiikirira. Boris Johnson ng'awagira kuvaayo. Meeyi bwajja bonna yabasigaza mu gavumenti ye yadde baali bakiikirira endowooza za njawulo. Naye we tutuukidde olwaleero mu mwezi ogw'E11 Joe Johnson we yalekulira nga meeyi alemeddwa okubamatiza bombi. Eyali ayagala okuvaayo n'eyali yayagala okusigalayo bonna tekuli yali mumativu n'okutuusa olwaleero n'enteekateeka za Theresa May. N'olwekyo newankubadde bonna bammemba ba kibiina kya CP basuubire ku lunaku olwokubiri obutawagira Theresa May, Joe Johnson ne Boris Johnson, naye ng'era tebakkaanyangako n'okutuusa olwaleero ba Johnson abooluganda bano ababiri kuva mu EU. Omu akyalowooza nti okusigala mu EU kikulu, omulala agamba okuvaayo kikulu. Naye mu mbeera eyo n'ekiwandiiko kya Theresa May ekyemiko 580 FM. Empologoma ebbiri mu kisanja ky'emizannyo, the Ebonies bannantamega ba stage ne bakabya drama actors mu muzannyo ogw'ebyafaayo tekabusa. Tusuula ina byaba Ebonies, Busa, Bonabasi, Nakiboneka, Saloni, olubakaimbya drama actors basonge ne Charles Jimson Kubge, Andrew Benchuka, Irwin Ntulo, Leila Kachapizo, Aisha Chomuhanje. Ku Lukaga 12 Januari ku Theatre La Bonita olulaga lulimu olw'olweggulo okuyinga emitwalo 2.5 VIP emitwalo 3 ne ku Sunday 13 Januari olulaga lumu ssaawa emu ey'olweggulo bawulikiddwako Susan Beck, Joe Steady ne Little Boss nga bitegekeddwa Abidix Promotions. Omusadde owulya essomero lya siniya, amasomero ga Kinaawa High Schools ky'ekyokuddamu nkyo ga mulembe gali ku mutindo ogwa waggulu ate nga n'abasomesa batendeke ddala g'abawala n'abalenzi ate nga basomesa ebya sayansi, eddiini n'ebyemizannyo. Balina amatabi 3 ery'ekyengera era ng'okubafuna okuba ku nnooti 7 nnooti 3 88 42 91. Waliwo ery'ekawempe ng'okuba ku nnooti 7 nnooti 1 03 9 92 n'ery'ekasangati ku nnooti 7 nnooti 3 49 14 15. Leeta omwana wo mu Kinaawa High Schools. Lady Tita tusako kubinuka Masejjere concert nga lumu February ali kalenda emakindi eshinzo omutwalo gumu nga 2 February Kalisizo Sport Highway M15 nga 3 February Highway Totale Masaka olonga 14 February ku Valentine's Day ali Cruise Gardens ekyengera shillings omutwalo gumu. Abayimbi bane bonna ne bajja kuleeta obwana bu nzatagula chips tambini wa Masejjere. Kubinuka Masejjere concert ewagiddwa Jabasa Fama, PBS Telefina, JJ Sounds, Club Tavern Kick, Nice Curry Powder, Bakalas Restaurant, Big Booster, Bulamu Mixed Farm. Kubinuka Masejjere concert. Oli ku Manduso. Okyawuliriza program Kalabalaba ng'ekutuusibwako MTK Uganda Limited abalina obumanyirivu obusukka myaka 48 mu kukola eddagala ly'abantu, ebirime n'ebisolo. Basangibwa ku MTK Building ku Nassau Road ne Nile Fishing Company abakutuusaako yingini z'amaato ez'omulembe ne pikipiki za Yamaha. Atuwuliriza tukyali ffenna mu program Kalabalaba obubaka bwamwe bungi ddala. Joel Mukisa, muyizi w'amateeka Makerere University, and thanks for the show. What does this speak about the populist rise? Naganti, this politics around the EU is affecting the pound negatively. Nebirala. Ina nekyakyagasseeko nti obadde otegeeza ki bw'oyogedde ku miko 585 kitwali nti ze mpapula 585 eziri mu kiwandiiko kino ekya Theresa May. Kyekiwandiiko kye yabaga era ekigenda okubwako akalulu kiri mu kubaganyizibwako birowoozo wetwogerera okubaganya ebirowoozo okukwatandika ku lunaku olwokusatu kuggwa ku lwakubiri lwennyini. Bwe kuggwa Theresa May aweebwa omukisa okwogerako eri paalamenti ya Bungereza omulundi ogusembayo ku nsonga eyo, era bw'amaliriza okuddamu okuyega ababaka omulundi ogusembayo bakuba akalulu. Yeetaaga ababaka 320 okuyitawo, naye obululu obuzze bukubwa mu bbanga ery'omwaka ogumu oguyise ku nsonga ezeetooloolera ku Brexit butulaze nti Theresa May taweza bululu 320. N'olwekyo weetaaga okubaawo ekyamagero eky'amaanyi mu bigambo by'anaayogera ku lwokubiri
ekinaakyusa endowooza y'ababaka bawagire enteekateeka ye Bungereza esobole okuva mu EU bulungi. Abu Wasike okuva mu Viper Sports Team n'olupapula lwa Daily Monitor. Webale nnyo bale ddala obubaka bwo n'okuwuliriza programu eno. Naga yenze Senyimba Rogers ebintu wandiise bingi nsaba abaweereza obubaka olondemu ensonga emu oba bbiri z'olowooza nti zezisinga obukulu kubanga abawuliriza bangi era abaweereza obubaka babeera bangi sisobola kusoma bubaka bungi nnyo bwa muntu omu n'olwekyo ngenda kutwalako nja kutwalako ekintu kimu ogaye nti nze ndowooza obuzibu bwa Bungereza si kuva mu European Union ekyo kisoboka naye obuzibu bwabwe baagala basigale nga bafuna mu nteekateeka z'abannaabwe ng'ate bavaamu okwo kusomoza kunene nti baagala basigale nga bafuna bingi ebya EU naye ng'ate bavuddeyo kituufu ekyo kivuddeko okusomoozebwa kungi. Charles Lubinge Namuŋŋoona ogaya nti naye Theresa May anaamalako kyekibuuzo buli muntu kye yeebuuza tulindiridde lwakubiri na biki ebinaddirira tulabe oba anaasobola okumalako n'embeera. Muzeeyi Kato ku Total waliye Nateete oga nti naye Bungereza okuva mu European Union kigiyamba oba kigifiiriza ndowooza ensonga eno tugyogeddeko ebbanga erimala mu myaka ebiri egiyise. Kigiyamba oba tekigiyamba kizibu okukyusa buli muntu waali abalowooza nti kibayamba okuva mu EU kizibu okubasesetula. Boris Johnson n'abala kizibu okumusesetula era yatuuse n'okugamba nti no deal esingako okusigala mu EU kuba Theresa May abadde abatiisatiisa nti bwe mutakkaanya na nteekateeka yange egenda kubeera no deal. No deal kitegeeza tuve mu EU nga tewali nkolagana amateeka ga European Union galekerawo okukola Bungereza mbagirawo ekiro kya 29 March. Kati Johnson n'abala baga nti ye no deal kisingako okusigala mu European Union. N'olwekyo Muzeeyi Kato kizibu okukyusa buli muntu oludda lwaliko Bungereza ku nsonga eno buli omu alowooza nti waali we wasinga okubeera awatuufu. Balamaze David aga nti a second referendum will be doom to UK democracy, will spell doom to UK democracy. Balamaze David bwatyo ye bwateeseza. Abampulizo bakaba mu bungi nnyo bukyaliwo era n'obulala bukyajja twongera okubwaniza obudde bunaabunsobozeseza era nja kwongera okubuyitamu. Ampuliriza wetugendedde mu kuwumula nkunyonyodde nti Theresa May ekiwandiiko kye ky'emiko 585 kyekyali ekyokubiri ekyasooka kyagobwa mu gwa 7 yakifulumya mu gwa 7 EU n'ekigoba mu gwa 9 14 Novemba n'abaga ekiwandiiko ekipya kya miko 585 ne kireetera baminisita 5 okulekulira okuva mu gavumenti ye era nkugambye nti mu mbeera eya bulijjo Theresa May yandibadde alekulira naye ye waabyewuunyo era yagaana okulekulira enteekateeka eno n'agitwala mu mukago gwa Bulaaya. Ku mulundi guno European Union yamutendereza byansoso olw'ennongoosereza ze yali akoze mu nteekateeka ye era enteekateeka eyo European Union n'egiyisa bwe mala okugiyisa ng'amateeka bwe gali ayina okugikomyawo mu Parliament eya Bungereza ekubaganyizibweko ebirowoozo okusooka bwe mala okubaganyizibwako ebirowoozo eyisibwe oba egobebwe. Kakati wakati mu bino byonna nga debate entongole tenatandika ku kye bayita draft withdraw agreement and political declaration waliwo ebirala bingi ebirina okukanyizibwako mu Parliament ya Bungereza era ekimu ku byo Parliament ya Bungereza mu mwezi ogw'11 yasaba gavumenti ya Bungereza ya Theresa May ebaleetere mu bujjuvu okuwabula kwa ssaabawolereza wa gavumenti ku nteekateeka ya Theresa May eyo. Wabula newankubadde Parliament yakisaba baatuuka ng'ennaku z'omwezi 4 Desemba nga gavumenti ya Theresa May yegaanye. Ababaka mu nteekateeka eno baali baagala okwetegereza kubanga baali bayina obweraliikirivu nti ssaabawolereza wa gavumenti ayina ebirowoozo bye yali atadde
oba bye yali awadde olukiiko lw'abaminisita nga biyinza okuyamba ababaka mu parliament okwongera okukyuka mu birowoozo nga basalawo ku nsonga eno. Kakati gavumenti ya May neegaana neebawaako kye bayita samare mu bufunze yabafundiza neebawaako ekyo. Parliament nga nya December okusalawo okuba akalulu ku nsonga eyo. Era omusango ne gusinga gavumenti ya Theresa May kye bayita contempt of parliament okunyooma parliament. Era akalulu bwe kaakubwa ababaka 311 ne bagusingisa gavumenti ya Theresa May. Abagiwagira baali 293. N'olwekyo kitegeeza nti akalulu kano nako kaamega Theresa May. Si kintu kitono olw'ensonga nti May nkugambya mpuliriza yeetaaga ababaka 320. Naye ku bululu bwonna obuwera 10 obuze bukubwanga bwetoloolera ku Brexit myezi 3 egiyise bwonna Theresa May amegeddwa ng'alema okuweza ababaka waakiri 320 okuyisaawo ensonga ze. Ne ku mulundi ogwo nga nya December yafunayo ababaka 293 abamuwagira. Naye nga mpuliriza kitegeere bulungi nti mu parliament eno May afuga n'omukago gw'ababaka 326 kwabo nga kuliko 10 ab'ekibiina ekya DUP. Naye newankubadde gavumenti erina omukago oguweza ababaka 326 obululu obukunukkiriza mu 10 obwetoloolera ku Brexit bwonna Theresa May azze amegebwa. N'olwekyo akalulu kano kaali ka byafaayo olw'ensonga nti mu kye bayita modern British history tewabaddeewo gavumenti ya Bungereza esingisiddwa musango gwa kunyooma parliament kye bayita contempt of parliament. N'olwekyo ako nako kaali kalulu ka byafaayo. Theresa May mu myaka 2 gyafugidde Bungereza agenda kuleka ebyafaayo bingi nnyo. Kati oluvannyuma lwa parliament okusingiza gavumenti ya Theresa May akalulu ako kitegeeza nti kati kyali kimukakatako okujjako ng'ayagala ekisingakaawo okwanja okuwabula kwa ssaabawolereza wa gavumenti ku nsonga za Brexit. Era enkeera nga 5 December ekiwandiiko ekijjuvu ekya ssaabawolereza wa gavumenti wa Bungereza ne kyanjulwa. Kigenda okwanjulwa nga kiraga nti ne ssaabawolereza yalabula Theresa May ti ensonga ezikwata ku nsalo wakati wa Northern Ireland ne Republic of Ireland ezaakazibwako backstop zeeraliikiriza olw'ensonga nti yaddogamba ensalo zijja kuggulwa okumala ekiseera. Naye amateeka si malambulukufu ku nsonga eyo egenda kugonjoolwa etya mu biseera eby'omu maaso. Bwe tutaweerwa tuyinza okulowooza nti tuvudde mu EU naye nga tusigaddeyo ku nsonga eyo ya backstop. Kati abaka ne bongera okukigumiza nti ndowooza eyo y'ensonga lwaki Theresa May yali tayagala kuwabula kwa ssaabawolereza wa gavumenti kuteekebwe mu lujjudde. Kakati ekyo nakyo kyayongera kazito ku Theresa May na kwongera kunyiiza ababaka mu kifo ky'okuba sendasenda badde ku ludda lwa Theresa May ate beeyongera kunyiiga ebyo bya 5 December gwe mwaka oguwedde. 11 December kooti eyitibwa European Court of Justice neesala omusango guno nga guwa Bungereza ebbeetu okwongezaayo ebbanga ery'okuva mu EU kubanga entaputa ebaddewo era egobereddwa n'emyaka gino 2 ebadde bweti nti kasita ensi yonna mu EU etandika enteekateeka entongole ey'okuva mu European Union kye bayita triggering article 50 ebeera n'ebbanga lya myaka 2 gyokka. Kasita otandika omasula emmandusa eyo ya article 50 obeera n'emyaka 2 bwe giggwako gwe ensi eya triggeringa article eyo ate tusobola kweyongezaayo bbanga yentaputa ebaddewo. Kati Abangereza abamu abaagala okusigala mu EU ne beekubira enduulu mu European Court of Justice. 11 December kooti eyo neesalawo nti entaputa gye mubadde nayo nfu. Ensi eya triggeringa article 50 eyina eddembe okwongezaayo ebbanga eryo. N'olwekyo okusinziira ku ntaputa y'abalamuzi nga 11 December kitegeeza nti gavumenti ya May ne Parliament ya Bungereza bayina eddembe okwongezaayo nsalesala okusukka kwa 29 March. N'olwekyo ababaka ne bongera okufuna ebbuguma abaagala okusigala mu EU nga bagala Theresa May totupapya entaputa ogiwulidde okuva mu European Court of Justice. Tukyayina eddembe kubanga luli entaputa eyaliwo yali nti gali amawanga amalala agasigadde
gegayina okutula mu parliament zaago okukkiriza okwongezaayo ebbanga eryo kasitooba nga weetantala n'omasula atika eyo 50 kakati 11 Desemba bikyuka kooti ewabula nega nti n'ensi eyatandika enteekateeka eyo eyina eddembe okwongezaayo ebbanga eryo. Era we natandikidde wali nga nkunyonyola ku kiwandiiko kya Sir John Major yali Sir Minister wa Bungereza, ekiwandiiko kye kyafulumidde mu Sunday Times olwaleero kyagamba Theresa May nti oyina eddembe okwongezaayo ebbanga eryo eriri mu Article 50 yesigama ku ntaputa eya kooti eyo nga 11 Desemba nti n'olwekyo totupapya. John Major amugamba yongezaayo ekiseera era otegeka akalulu ak'ekikungu Abangereza baddemu basalewo kye banaasalawo ku luno kye tugenda nakyo. Theresa May kyagamba naye mu kiwandiiko ky'olwaleero mu lupapula lwa Sunday Express ti ekyo tajja kukikola kubanga Abangereza baasalawo dda, tewali nsonga lwaki abamalira ebiseera okudda mu nsonga gye baamaliriza edda ebyo bya 11 Desemba. Olunaku olwo lwalimu ensonga nnyingi enkulu ku nsonga za Brexit ye Bungereza, era lwe lunaku Bungereza Parliament ya Bungereza lwe yalina okukuba akalulu ku nteekateeka ya Theresa May eno gye twogerako. Wabula eggulo limu nga 10 Theresa May bwe yabalaabalamu obululu bwe nga tebuwera okulonda okwo n'akwongezaayo. Kati ate era ekyo kyavako vaawo mpitewo w'amaanyi. Ekisooka omubaka omu yanyiiga baamala okusoma ekyo nti Theresa May kyasabye obuyinza abulina mu mateeka, era bwe yakisaba sipiika n'akikkiriza, omubaka omu kwe kunyiiga n'agenda n'abba n'omuggo gwa sipiika, era olutuulo olwaddirira akawungeezi kwolwo teyaluliimu, omubaka oyo yabba omuggo gwa sipiika. Naye ng'oggyeko ekyokubba omuggo gwa sipiika, ababaka ab'ekibiina ekya CP kwe kuyita olutuulo olwabwe olw'omunda n'ekigendero eky'okkuba akalulu akajja obwesige mu Theresa May, nga singa baamuggyako baali bakulonda Ssaabaminisita omupya abakulembere mu nteekateeka eno, wabula akalulu kagenda okuggwa ng'ate Theresa May akawangudde abaka baga nti yadde tulina obutakkaanya naye agira asigala nga ye mukulembeze waffe wa CP era nga ye mukulembeze wa Bungereza. 89.2 FM. Chejondo Rugby Ground yakumanga 11 January 2019 mu concert jabatumye biri concert ya King Saha Chinge mtwale bi Jaipia mtwale 5 emeza milioni 2 olo 12 January akiria satellite beach ya Mukono Chinge mtwale gumu 13 January Nimrod beach ya Ruwero mtwale gumu haba indi mona bali na yikwenu concert Ndongo mazina non-stop music and fun mujicha dondo tuchabye Dembuna be King Saha imbe nyimbe zo mukwano na imana Biwagidwa Coca-Cola Lager Intel Silk Events Mukada Nabitegekabwa Humble Management Manila Kampala Ngena kuzomweza 25 Januari Kurugogo Cricket Ofo Taudi Rutala Tongo Zolu Yimba Urira Lugogo Cricket Ofo Okuingira shinja mitwale bi VIP mitwale 5 Orunaku Lukusidwa Lwakuumura Ngabiri mukaga Januari Mukono Colin Hotel Ngabi Musambuluwero Muchisawe Ngabiri Februari Muchisawe Mubende Echotera Liyonga Mwenda Februari Hatembarara Nga 10 Februari Yule shillings omutwalo gumo Oloku Valentine Nga 10 Februari mu Freedom City Haline Rema Namakula Shillings omutwalo gumo Omwaka Rutaro ya Gwetise Mujatu muwagire Iti zote unatereka za nani Watoto watakolezawe Niwagidwa Afrisel Musa Bode Rose Foam Mattress George Gala Solutions Prime Complex Bukede TV Ebisigo Roxy Petroleum Jelly Sema Properties Nevi Tegekebwa Get the events Manila Kampala Ngena kuzomweza 25 Januari Kurugogo Cricket Ofo Taudi Rutala Tongo Zolu Yimba Urira Lugogo Cricket Ofo Okuingira shinja mitwale bi VIP mitwale 5 Orunaku Lukusidwa Lwakuumura Ngabiri mukaga Januari Mukono Colin Hotel Ngabi Musambuluwero Muchisawe Ngabiri Februari Muchisawe Mubende Echotera Liyonga Mwenda Februari Hatembarara Nga 10 Februari Yule shillings omutwalo gumo Oloku Valentine Nga 10 Februari mu Freedom City Haline Rema Namakula Shillings omutwalo gumo Omwaka Rutaro ya Gwetise Mujatu muwagire Iti zote unatereka za nani Watoto watakolezawe Niwagidwa Afrisel Musa Bode Rose Foam Mattress George Gala Solutions Prime Complex Bukede TV Ebisigo Roxy Petroleum Jelly Sema Properties Nevi Tegekebwa Get the events Buli alabye ku muzanyo
omuzannyo ennyonto gwa Fritale ne Diamonds ensembo akakasiza nti ate bano omutindo baleeta mulala eno gye bayita Afri Diamond Combination siri ku Back Valley Theatre wano ennyonta jangu nyumire biseki ne bigayis bikulako omuzannyo ennyonta Faika Nasuna Tula Fio Nakabuye Mayanja Male Abe Honobukatolu Wama Idris Nsirikide Mpinga bisekire bigayis jangu alaba omuzannyo gwennyini okutendekeddwa obulungi okwingira shinze emitwalo 2 jangu anyumirwa ennyonta ng'ate bw'obalansinga eryato Back Valley Theatre ewagiddwa Hardware World High Point Furniture Marius Cargo Cheap Hardware Digit Vehicle Tracking B24 Television ne Delta TV tukole oli ku Manduso oli wakati mu program kalabalaba ng'ekutosibwako MTK Uganda Limited abalina obumanyirivu obusukka myaka 48 mu kukola eddagala ly'abantu ebirime n'ebisolo basangibwa ku MTK Building ku Nassa Road ne Nile Fishing Company abakutuusako yinjini z'amaato ez'omulembe ne pikipiki za Yamaha. Webale nnyo tugusa mu kitundu kyaffe ekisembayo era ijango linkozi wali ku ddwaliro oga nti thanks this is a very educative show tusiima namwe mwebale nnyo okuwuliriza kansembyeyo masimbi aziziiga owa Buganda Land Board obaka bumwe bungi naye kansembyeyo olw'obudde agambye nti Theresa May bwe bamugobako bwa Ssaabaminisita era n'ekifo kye ekyobubaka bwa Parliament nakyakifiirwa kubanga asooka kulondebwa nga mubaka wa Parliament n'alyoka afuuka Ssaabaminisita era yali mu Parliament eno nga tannafuuka minisita nga tannafuuka na Ssaabaminisita n'olwekyo takifiirwa naye nyina kinjala okutangaaza wano mu Bungereza bw'oleeta no confidence vote mu muntu nga Ssaabaminisita eba inconsequential teba na makulu eba just symbolic temujja mu government era tekikakatana ku Parliament kujiwa lunaku gikubaganyako birowoozo era ekyo Jeremy Corbyn yakireeta omwezi oguwedde tebakiwana lunaku naye bw'oleeta no confidence mu government ekyo kikakata ku Parliament kukiwa lunaku era bakikubaganyeeko ebirowoozo n'olwekyo byanjawulo no confidence mu muntu no confidence vote mu muntu ne mu government n'olwekyo bw'oyagala ogoba Theresa May ky'olina okuleeta kya no confidence mu government yonna ogiyiwe bw'oleeta no confidence mu ye ng'omuntu eba just symbolic nti omuswaza abaka bangi bagambe nti tetumwagala naye nga mu mateeka tekimugoba ku bwa Ssaabaminisita kati ng'oyagala bw'aswala ye alekulire ku lulwe kakati naye Theresa May akulaze nti tasobola kumala galekulira ku lulwe olina okuba ng'olina ekyenjawulo ky'okozeewo n'olwekyo njagala nga tuwumba matunulire biki ebiyinza okuddirira singa May amegebwa ku lunaku olwokubiri ebimu singa wangula byangu ebiddako naye singa bamumegga bizibu nnyo olw'ensonga nti abagala akalwa k'ekikungu akookubiri ebbugumu lijja kweyongera okusomoozebwa okuliwo nti ekyo nakyo kirina kusalibwawo Parliament ya Bungereza kakati Parliament esobola okukkaanya mu kuwakanya enteekateeka ya May naye okukkaanya ku kalwa k'ekikungu akookubiri lusozi lunene kubanga abasipi bano bawagira n'abasipi abawakanya Theresa May ku nteekateeka ye ate batyo okudda mu balonzo bagamba ntwagala kalulu ka kikungu kakubiri era bagamba nti tuwagira okuva mu EU naye enteekateeka ye gye tutawagira twagala agikyuseemu n'olwekyo waliwo okusoomooza kunene nti bw'obagamba nti tusaba akalulu ak'ekikungu akookubiri ate bayinza nakyo obutakiwagira so nga bw'ogenda ne mu Labour Party naye waliyo ababaka nga constituencies zebakiikirira abantu balonda kuva mu EU kati abantu abo okubagamba nti osaba kalulu ka kikungu kakubiri essaawa bw'enaatuuka nga naawe oyagala okudda mu Parliament bayinza okwefuulira n'olwekyo oyinza okwesanga akalulu ate nako kayisaawo akasaba akalulu ak'ekikungu akapya nga nawe wazzeewo vaawo mpitewo mu Parliament ya Bungereza n'olwekyo kuno kusoomoozebwa kunene kikirwa kingaye nti katuubagiro akayinza okuba nga tekalabwangako mu modern history akayinza okubaawo oluvannyuma lw'olunaku olwokubiri ekkubo eddala eriyinza okukwatibwa ye Bungereza okusalawo eve mu EU naye esigaze enkola nga Norway gy'erina Norway teberangako mu EU naye yakuba obululu bw'ekikungu emirundi ebiri okuyingira EU abantu ne bagaana naye nga abakulembeze bo balaba EU ebagasa n'olwekyo ne bayingira enkolagana nti amateeka ga EU gakola Norway ne Norway si memba abantu ba EU bayingira Norway ne bafuluma nga bwe baagala n'aba Norway bwe batyo naye tetuula ku meeza kusalawo mateeka ago kati abamu bagamba nti Bungereza esobola okutwala ekkubo eryo okusoomoozebwa okuliwo nti Bungereza kiba kigiyisa bubi ate amateeka ga EU gikolako naye nga tetuula ku meeza egasalawo
era abawagira okuva mu EU nga Boris Johnson bagamba nti ogenda ne modo eya Norway waakiri basigalira ddala mu EU. Kati awo nawo olaba nga waliwo okusoomooza. Ekkubo eryokusatu kwe kutwala ekiteeso kya Sir John Major nga European Court of Justice bwe yabawo ebbeetu nti balina eddembe okwongezaayo ebbanga okuva nga 29 March basobola ebbanga eryo okulyongezaayo. Wabula waliwo obukwakkulizo nti olyongezaayo ng'olina enteekateeka ennambulukufu nti twongezaayo kuba tugenda kuteeka akalulu ka kikungo kapya oba tugenda kuyiwa gavumenti tulonde gavumenti empya referendum oba general election empya. Kakati ebyo tebinakkaanyizibwako kati okonako kusoomooza. Ekirala basobola okusalawo okuvaayo bukolokolo kye bayita no deal nga tewali nkolagana yonna gye baleseewo na mukago gwa Bulaaya. Ekyo kyakabaate ennyo eri Bungereza era teri akyagala ku njuyi zombi. Abagamba tuveeyo n'abagala tusigaleyo teri ayagala kyakuvaayo nga tebalina deal. Kyekirwakyo ya May mu kubatiisa abagamba nti bwe mutatwala kyange mufunye no deal Brexit. Ekkubo eryokutaano Jeremy Corbyn kigambibwa nti ateeseteese nti May bw'ameggebwa ku Lwokubiri ye Corbyn ku Lwokusatu aleete ekiteeso ekijja obwesige mu gavumenti. Jjukira mu December yali aleese kijja bwesige mu May. Naye nkugambye ekyo ekijja obwesige mu muntu kiba inconsequential. Kakati ku lunaapanga aleete ekijja obwesige mu gavumenti yonna. Essuubi lye liri nti waliwo abasipi abanyiivu nti kasaka n'amalo mumega ku Lwokubiri olwo bajja kukkiriza okuwagira ne gavumenti yonna ogijjamu obwesige. Ne gavumenti yonna bw'ogijjamu obwesige ekiba kiddako kulonda kupya mu Bungereza. Kati ekyo kitiisa ababaka. Bwe tuddayo tunaawangula ebifo byaffe. Kati awaliwo okusoomoozebwa. So nga n'abamu ku bawagizi ba Theresa May bamuwadde amagezi mu cabinet eya wiiki nti Corbyn bw'ali yeetantala n'aleeta ekiteeso ekijja obwesige mu gavumenti yo ku Lwokusatu gwe gavumenti yonna giyiwe mwesooka ogiyiwe. Bw'ogiyiwa osigala ng'oli mu ntebe okutuusa gavumenti empya bwerondebwa okusinga lwe bakugyamu obwesige. Kati bw'omala okugiyiwa ne Corbyn kennyini addeyo asaba obubaka bwa Parliament n'ababaka abalala bonna baddeyo basaba obubaka bwa Parliament. Mu kiseera ekyo gwe ng'oteeka mu nkola byakuva mu Bungereza 29 Maachi lutuuka ng'okyali Ssaabaminisita ninga Parliament yonna njiwe bali bagenda okudda ne gavumenti empya egenda okudda nga wateeka dda mu nkola ekya Bungereza okuva mu European Union. Kintu kya mutawaana naye May baamulaze nti technically kisoboka. N'olwekyo naye alaze aba Labour Party nti bwe mwetantala ku Lwokusatu ne muleeta ekinzijamu obwesige nja kubeesooka nange gavumenti yonna njiyiwe. Kakati kyekirwaki ugaye nti ekiseera Bungereza kyeyolekedde ku Lwokubiri ne ku Lwokusatu kiyinza okubanga tekibeerangamu mu kye bayita modern history. Nkwagaliza ekiseera ekirungi. 89 akatonnyeze 2 Chabasa Fama emanduso ku simu yo mu motoka yo na buli wooli. Weebale kuwuliriza 89 akatonnyeze 2 Chabasa Fama emanduso radio y'abavubuka ab'omulembe omutebi. Okuva mu kitongole ky'amawulire ekisinga obunene mu ggwanga kya CBS FM 89 akatonnyeze 2 Fama radio mu